enteekateeka za gavumenti n'okugiyingiriramu ebyo byeteekateekera eggwanga nti basinza okusindikira ssente ng'ate gwe ogenda kukola butuju basobola okusindikira ssente ng'ate ogenda kusaanya oba kwonoona purogulaamu za gavumenti nga bo bwe baazi basindikira ddi ne bazoonoona nga tebannajja mu buyinza ani nakyo kitubuulira kubanga omanyifu bwe twali mu nsiko baatuweereza bweziti ne twonoona kino kati bwe baba batubuulira nti nabo baazifunanga ne boonoona oba kati tulowooze nti eggwanga we liri erikyetaaga ssente ziva bweru nze nyinza okugamba nti Uganda ndowooza y'emu ku nsi ezibadde zibenefiti nze mu bantu abali ebweru abaweereza muno ssente n'abantu abaweereza muno ssente kaakati zino ssente nga ezabadde zizze muno walabye ze baayogeddeko manyi waliwo akatandike wansindikiddeawo ze baakutte kati natunuulira ngamba naye bano baliyiga ddi okukola script kabaka wa script balowooza nti ensi abantu basiru okutuuka ku levo gye balowoolezaako ojakyo gita script gamba eyakoze gundi eyo yabadde bogus ssente bazikwatiddewo airport nga zisala kuyingira wano nga zijja mu Uganda ziyingira mu Uganda zabadde ku airport ssente mmeka obumbi bwadde bwa 10 zabadde obukadde bwa $. yes obukadde bwa $10 mbuulirayo omugagga omu gw'olowooza ng'asobola okufuna akakadde aka $1 nga tamanyi bwana akayingiza wano ng'anaakateeka ku nnyonyi ne bakaleeta nga baleeta omugugu anti ziri eza electronic zo bajja zitrackinga naye anti mukwano nkugambye ekirala naye onzira mu birala ebyo byonna gwe okugamba nti electronic nazo zigenda electronic oziteekawo muzibaninge mukole ki era bagagga bye bakireeta ekyo ne mulaba nga bazireeta kati gwe osuubira nti omusajja alina ssente obukadde bwa $10 ayinza okuba omusiru okukwenkana gwe banaawa obukadde 5 bwa Uganda nokkiriza nti nze nzirabye ziri ayinza okuba omusiru azireeta ateeke ku nyonya abeere gyali kale kati eyo tuveeyo gavumenti ya Uganda abagirimu olowooza basiru okutuuka ku leve eyo ewaayo omuntu eyalabye ssente n'azoogera nga tebasobola kuwaayo muntu yababuulidde nti waliwo alina emmundu togenze wala kojja mu musango gwokero waliwo abajulizi batugamba bo tebakkirizibwa kukola ki kubaleeta mu kamera balaga kakati awo olowooleza nti omusajja bobalowooza nti abantu ba Uganda bamanyidde nti basiru bannayuganda bagezi n'okusinga abakoze script bwe balowooleza munnayuganda bw'oba osobola okuvaayo n'oteeka omuntu mu kamera nti yeyalabye ssente n'atutemyako kati ffe tubasaba ekintu eki mutuwe ekifaananyi ky'omuntu eyabadde azireeta kuba te ono yategedde atya nti babadde baleese endeete nga talina gwazikutte nazo kyekyokubiri bakwate aba revenue beexposinga batya omuntu yababiddeko oba ebyama bya gavumenti oba obigabi n'otuka okulagayo omuntu yabazigiridde ntyo omujulizi waffe mumalaga mulaga bwe mutyo kati bwe bamutuusaako ekizibu omuntu alina obukadde 10 obwa $. Asobola okukozesa omuntu omulala yenna obusobola okulimbalimba omuntu omulala mukolere kuwona ekizibu olw'okuwaayo ssente ze ekyokusatu bannange muleme kulowooza nti abantu bakyali mu stone age abantu eyo bavaayo dda bategeera okukamala bwe kakati labira ku ngeri abaana gyoggala Facebook emyaka 2 oba 3 oba 5 naye nga bagikozesa kikulaga nti bagezi kati bye mulowooza babiri waggulu nnyo bwelowoozamu bw'oyagala okumanya nti gundi ali wano n'otamanya nti waali kubanga tekinologi bamutegeera derafu njagala mutugambe nti teri bintu biva gye biva nga birina gye biraga ne batamanya ani abisindise kujja batukwatire omuntu nannyini byo eyasindika consignment eyo bakwate bukwasi gye webyava destination yali Kampala nga biggukira kwani bwe mutasobola kukwata nga musobola n'okukwata omuntu eyayogerako n'omubbi musobola okukwata omuntu eyayogerako
omwalaba ne ku kamera kamera yakulabanga oli gindi musobola bakwata mutukwatire gye byabadde biraga kubanga bateekako address tebayinza ani musiru ki ali ku level eyokuba nti aweereza sente zenkana tezirina weziraga na muntu gwe zituukirako kojja oli mugamba mu script yagiwandiise baddemu bawandiika endala eyo twakutegedde kuzudde maama twakutegedde ekyo ky'oluyimba lwe bagenda bayimbira bassebo babategedde nti nze kakati ku ntegeera yange entono gye nnina olaba weebuuza ebibuuzo bwe bityo kakati ate abakugu naye omuntu asobola okuleeta obukadde obwo kati ekyo kyonna kyonna zikankubuulire kati ffe mu biseera we twatambulizanga kase manyi nakukusaako ku kase mu myaka gy'ensanvu tosobola vunaanibwa kati ate waliwo etteeka erigaana omuntu okutunda emwanyi ebweru tebazitwala wakukusa kuba ebiseera ate tuli mu kulwanyisa nabyakukusa biki ebyo byonna byonna nakukusa ayagala ajja nkwate kakati abo ebiseera byakase nga omutwala n'omutunda naye ffe kati mu kuntegeera yaffe gye twamanya waliwo lwe beefuula ndi baddira loola ennamba bagijja ku kofi ey'emwayi ne baziraga nabo ngaera bakozesa kale ebintu byemu gy'ensanvu bano security gye bakola leero bano ate awawandiikira tamanyi baleeta loole ne bagiteekawo ne bapanga ensawo za kase bano babadde bakukusa kase ono twabakutte era mukimanye nti buli anaagezaako tujja mukwata nga bwe twakutte gundi kakati ebyo babitegeka olw'etteeka liri lye bayisiza eryaki ery'okuyingiza ssente mu Uganda kati obeere ng'omanyi nti mu buli ngeri bw'oligezaako okuyingiza ssente bali kukwata nga bwe bakwata obukadde 10 kati abo gye bayita kati balowooza nti abantu tetutegeera kutuuka ku ekyo etteeka lino direetera abantu libayingire bulungi badde balina odibaakinga n'obujulizi n'okugamba nti bwe twakutte gundi nga leeterawo obujulizi nze njagala kuwaayo ekyokulabirako one day I remember olunaku sikyalujjukira bulungi kuba ntera okumanya ennaku ku kisaawe Entebbe baatikula loole za ssente nga bazireeta zigenda mu Bank of Uganda loole ne zibula oyisiyo temwalina kamera kojja ku nguudo tekwaliko nga intelligence teyeetaaga kamera bwe bagambye nti wa intelligence ogenda okutte kamera omuli sooti n'olaba ogamba n'abantu yenze nno wa intelligence abaaluno babyogera guno gwe mulembe nze mbega kwensoose okulaba bambega nga beeyogerako bannange abeera ku mukolo mube bagumu mbega kubanga n'akulira ebyokwerinda wali wano bambega abagondi aba iso weebali aba eso weebali abaki weebali bonna kati n'omukumenyi w'amateeka n'agamanya niwo bali wano kirabe mbabadde njagala kujjako pikikali security ze batamanyi kukola kakati nabano gundi zaabula loole naye tebaddayo kubugambako nti bakoze eki kati bwe bakwata abantu bwe babeera so inquisitive bwe twayogera netwogera ne wabaayo eyalowooza nti muvubu nnyo n'akola script omanyi ezo ze mulabanga ezaabuze oli yali aleeteddeko amanda aga gundi yali aleeteddeko amanda aga laptop kati ezo ze mwalaba ezigenda yali ajjako ki manda ga laptop benanga bavaddeyo bwe kiri mu Uganda okimanyi kakati Uganda n'oteebereza nti era oyo aba mwana waani asobola okubanga eggwanga lya Uganda likubisizza ssente nga bazireeta bwe baba baleeta ssente ye n'ateeka nange muntwalireko ku manda gange kale ekirivaamu ng'abaana abo bwe batyo ng'ayingira ne mu konvoyi ya pulezidenti nange kaŋŋenderemu mumponejjamu nga mumutuleetera mugawayi tugenderemu kati ebyo ezo script zemukola wangi bino bijja bikyusibwakyusibwa amendment bill watandi wati bills zifuuse bills ezijja zireetebwa ziyinza kutaasa zirina kyezigenza okutaasa ku mbeera y'eggwanga nga bwerina okutambula oba zongera tunyika okutaasa etya anti byetutaasa waliwo ki kyebeetaasa kye baba batugamba olyoka oleeta bill nti etaasa kino kuba bwe bagamba ku ssente ziyingizibwa mu Uganda n'okwonoona nabiki twebuuze bwebuuza nti gavumenti eri mu buyinza nayo baagiweereza miliyoni 4
okusobola okutaataaganya eggwanga gavumenti eyaliko egiwambe. Kati ebintu ebimu babireeta nga birina bebizza okunyiga. Naye nga tebaagala bagamba tutaddewo kino tusobole okutangira kino. Koja ebbanga lyomaze ku nsi kuno. Amateeka gano agakolebwa gali effective kyenkana ki? Kuba go gajja mangi. Naye are they working out? Galiyitibwa fine. Naye gakola ekimala ekiba kisuubirwa. Teri mateeka ge baleeta mu Uganda ne gakola kubanga n'abagaleeta tebasobola gassa mu nkola. Koja atereka naawe. No, mu constitution temuliimu tteeka nti togoba bannayuganda ku ttaka. Naye baani ababagobako? Wali osanzeeyo omuntu w'okukyalo n'ava eno n'agoba omuntu ku ttaka? Abagabeeramu bennyini abandigatadde mu nkola tebaleeta n'abajaasi n'abasirikale n'amagye naki ne babayiwa banaagoba ku bantu ku ttaka. Magye ne gajja ku ttaka eggwanga bwe limala okulangirira nti nominations za leero era ne balangirira nti okulonda kugenda kubeerayo ne balayira tewali ajja kutaataaganya kulonda kuno. Okulonda kuno n'agezako okutaataaganya tumusse. Tolabangako bataataaganya muntu agenda kukola campaigning okulonda kugenda mu maaso. Amateeka gaali gavuddeyo ne gabunyola. Nyina mukwano gwange talina wala nnyo ali mu bitundu bya guno. Jala zonna zirina jala forms zonna zirina ye yawangula. Naye tolabangako nga baganye n'omuntu eyewandiisizza nti tojja kugenda yeeno. Amateeka gaavaayo ago ge baayisa. Ebintu kati ne Uganda waliwo omulembe kwe gwa byatuuka ne biba nga tebikyakola. Ne bisoba. Tebyasoba na busobi. Ne bikulukuta. Nga tebikola. For instance, bwe bagamba nti omuntu bw'anaabanga atunda ettaka. Batenants bajja okusooka ng'okubwebuuzaako nti onaagula. Mbuuliraako gavumenti bwe yali etunda Nakawa ne Naggulu beyeebuuzaako. Kogenzo bate bakitegeera banga temwakitegeera bannamawulire tebakitegeera. Nyumirwa nnyo okubanga njogera nga ndowooza ndi gwe njogera naye ali professional. Naye bw'ataba professional ate kinkola byate n'endabika nga ate nze mu hosti nze. Kojja ngambye Naggulu quarters nali omu ku baalinamu ennyumba. Did they contact us? Akomade sitegedde nti walinamu n'ennyumba. Ekisaawe kyenna kivubo kyaliwo nga amatiimu ne Villa Express baani abaali basambiramu omupiira bwe baali bagenda okitunda bakiwe gwe bakiwa baba contactinga. Mulime kwogera nga batalina magezi namwe. Obusungu nga bungi. Si busungu. It's just being brilliant. Ezo butategeeza mwe balunkulubusi ne bategeeza abanene abaliwo abanene. Batenanti be baali baani ab'ekisaawe kyenna kivubo. Management y'ekisaawe kyenna kivubo eyaliko okuva mu FUFA ne mu National Council of Sports. Olwaleero basobola okujja ne bagamba nti katubeereko katusiibeko nga tufudde muno. Kale tuzanyiremu kamaki kaffe kamu. Nga tetusasudde wadde 10. Bino ebintu ebimu abantu batulaba. Luli nali ntambula. Nensanga mwami Kiggundu naye ng'abamuliko balabika tebaagala njogere naye. Tewesembereza. Naye ate nga ye mwami Kiggundu kama oyo muleke muzeeyi mumuleke nga era mwami Kiggundu singa namulaba nali nina bye ngenda okwogera naye byandi musanyudde nnyo. Yandisanyuse. Naye enkokola zaali wali. Maama nga kati nno nga ndabako abamulika enkokola nga babadde nga bagundi awo. Era ne mubuuza kye nakola ne mbuuza kubazira mugamba nti nkulu gye baliko nangamba ndi nange mwebale emirimu tubiraba byonna nemugamba nti gye tuli ssebo n'entambula naye mmanyi nti waliwo ajja kundaba tujja kukyalo bijja kukya omusaleko nze ebintu byange sisalako muntu abamanyi nti nina kyendi bebakugamba waaye muzeeyo tubadde twagala kulaba gundi oyo natandika okulaba omupiira mu Nakivubo 19 7 mwezi 7 wakoma ddi nenkomanga ekisaawe bakigadde batwakizimba ne bakitereza kati ne bakigulawo era yampita kati kankubuulire hamu yampita kuba kaadi gye yatuwa nali ne mukwano gwe bamuyita mwami George William Kajoba ne tuyingira ne kirumira
His Excellency Kirumira ne muyitamu ne mulambula ne tutuula ne tukola ki n'atulabiridde naye kyemmanyi kati naye nja kumulaba ajja munoonyaako waliwo n'omwami gwe bayita Yasiini oyo manyi era lujja kukyalumu omufune koja nga tuwumbawumba olowooza ki ekyandibadde kikolebwa naddala mu mbago lino oba mabago ge baleeta ag'enjawulo what should be done? What should be done? That's not a question. Ekyokukola bakimanyi naye tulina problem emu ku bannayuganda ba MP ba Uganda tewaliwo ba MP bali ku ludda lwa gavumenti bateesa bintu biyamba gavumenti mbuuliraayo kati nga bwowakanye kuba olabika ogoberera nnyo mbuuliraayo omu ng'akiteesa kati nze njira nnindako ekyange nga kyaleeta mukwano uliya muzeyagala onambulwe bungi nga kyaleeta kiyamba eggwanga bw'osobola okuleeta biiru nti omuntu tayingiza ssente wano kuba tulina nnyingi nnyo ze ne ziriwo zitulemye naawe nokkiriza olw'okubanga balina babagamba nti gundi kagenze ebweru ayinza okuweereza ssente muno ennyingi ne bakola eryo ne bakwatamu naye nga beerabidde nti nabo balina abaana kuba bo be batusinza abantu ebweru abali mu buyinza ne batusinza abantu abali ebweru abasobola okuweereza muno ssente ffe tulina buzibu nakyo oba muliteekawo muliteekewo nze ate omwana owange tayinza kumpeereza ssente zisukka miliyoni 2 eza Uganda kati ate abalinayo abasobola obaweereza 8 ate mwe mulitaddewo muliteekewo lijja kubanyiga kale ebigambo tebibadde birungi oba tebibadde biwoomu olw'okubeera nti nno kojjanga begambye nti ebbanga Mukama lyamuwangazza ku nsi bintu bingi byalabye era bw'aba agisimbye ensonga n'agitunulira agitunulira mu ngeri ez'enjawulo otherwise obadde mulabi bulungi okuva gye twatandikidde eri mpaka leero oba wano we tuli mbadde ne kojja Kagato naye nga tukujjukiza bannaffe aba Bicycle Kick bagamba nti beeyune bakuyambeko oba okulyolyawo okuzza erinnya lya nnyinimu n'okubeera nga obeera gumite namba y'essimu eri ku screen okwo eyakojja Kagato era nga nkujjukiza ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakutonera ebintu eby'enjawulo era nga ne brand zino weziti za t-shirt be bazikolako so beekwate kojja naye bajja kunoonya Kagato exclusive egende ku saati awo so bajja bakikolirako aba Focus Poultry Farms nendo zabo bakolako naye oba balowooza nti enkoko egula obukadde 10 balekeyo bwe batebaagala nze omanyi nnine tuyinza kubanga tusukka wano producer ajjayo mbere bulungi mweraba